omutegeeza naye nga tasobola kujjamba ntu wano ya mukadde Hajjati Jamaawa teriiwo sinagiraba ate nga ye ng'omuntu musibe. Honorable Minister, abantu zeno actually it's far walako wada okuwonga tumanyi ne beat is like 500 meters positive nze Musiro Lawrence omutuuze w'Empoma kyalo kino mbeyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalidde. So Minister sanso kulaba ne ali ku kakugundi ku kakiiko mbeyanziza nnyo Minister. Tulabenge oli yamuwa sente tono ng'ona obumanyi muntu tunanyumyamu naga nti ono yampa sente tono yandibadde anyongera sente nemugaa nti bubanga oyagala sente endala bwe wamundeetera tunyonyere mwami mubiru byenjogeddeko naye n'essawa ya leero eno eriko simanyi tunasula bulungi kimanya bimanyi tumuwa obudda. amanya gange nze Semakula Matiya chairman yaliko munange Serugo ayokaddewo era mbadde nga sibeerawo nnyo nga nsukira nti bino ebintu by'ettaka bisobola okubaawo ne bireeta abakulu nga mmwe nze mbaddewo nga mbigonjoola bulungi era bano bayingira wano mu ngeri nnungi kubanga omugenzi Nantume ye yali nannyini ettaka lino era ettaka lino omugenzi Nansikombi ye yali nannyini ttaka lino kati omugenzi Nansikombi yampeereza ebbaluwa nga ndaga nti aguzizza mukyala Jamaawa Nantume ettaka lino era nenfuna ebbaluwa endala eraga okuva ewa Dokita Emuku ne Christine Emuku is it Elizabeth Emuku nti mukyala Nantume abaguzizza ettaka lino era ne babeerako nange nembeerako emyaka giweze gibadde gigenderedde kuva mu 2006 bwe mbaserabidde nnyo 2005 awo waliwo okuva awo gigenderedde okutuusa we navaako nga be bali wano bakozesa ekifo kino era nayogerako ne mukyala Jamaawa Nantume nti ekifo kino akkiriza nga akitunze era bano mukyala Emuku ne Dokita ne balekawo Mukomubiru okukuuma ekifo kino era bwe yali akikuuma juzi wano chairman ono bw'abaddeko ne bajja wano ne mpulira nti Dokita zisenze wano ekyomukisa omubisi asobola kujja nga zakasendawo naye ettaka lino yaliguza Dokita Emuku n'omukyala mbirina naye lwakuba nti sisobodde kujja nabyo wano akaseera kebaŋŋambiddemu amangu naye akaŋŋende n'ayogerako boogezi gye bali banange hisitole y'ekifo kino nze bwentyo bwenjiraba tulabe nga oli yamuwa sente tono ng'ona obumanyi muntu tunanyumyamu naga nti ono yampa sente tono. nze Mubiru Lawrence amaka gange gali wali waggulu kwe muvuda wadde ffene ge maka gange nalina mulwadde nali mu nnyumba ne bampita nenvaayo ne tutula mu ffene awo omuvubuka yennyini mutabani w'omukyala nanyanjulira naŋŋamba nti ettaka eryo eryemmanga nti ono kati yaliguze era yalitutte omukulu kaakati ebyabavubuka sasooka kubiteeka nnyo omuki mu mutwe gwange mbaba teriri busa era ne munaba muddayo mujja kulaba ennyumba gyefeesinzeemu awo nga tanaba kutundawo omukyalo yali yajja n'olusolobyo n'akambe
abakkirira ne mwita maama wangi wuuno mutabani waffe aŋŋamba nti ono yaguze eri emmanga ebyabavubuka sibyesiga naŋŋamba oyo dokita omuku nti yaguze eri emmanga n'akwata olusolobyo n'agenda mu lusuku. Kaakati wayitawa tulyajya tutudde ng'omuvubuka ŋŋamba sandi tetwandize naye dokita ono ayagala kuba bulooka manga entandikwa naye mu kukuba bulooka nti nyinza okuleeta abapakasi kubanga nze nzija obbaleeta era nga nze mbalabirira nti dokita emmanga bamanya emmanga eri tweraliikiridde bajja kumala okwokya bulooka ezo ate bakomewo bazibbe neŋŋambawo nti tekina mutawaana naye naŋŋamba nti ekituleese kubanga ekkubuliri litya terisomoka naye era bwaba batise bulooka badde eno netusirika naye ngaomusajja dokita yamuleeta nga n'oluganda talumanyi ngenda okulaba nga ndaba tipa ekkirira nga ngenda okutunula bwenti nga n'omuvubuka mulaba atudde muli ne bajja ne batandika okutikka bulooka ezo bazitikka enkeera era n'akomawo n'atikka kati awo gwenzikira gyali mutabani tiwangi bulooka ate zino ziragawa nti ekyalubajjala nti dokita alinayo amaka naye agenda kuzimba boys quarter neŋŋamba kaakati omuvubuka okutuusa luyajja kubanga yatwala luutu zawera 7 ziyatwala ate nga dokita amaze okuŋŋamba nti ekifo ekyo njagala kuzimba mu ddwaliro naye batwala bulooka omwoyo gwa dokita ogw'okuzimba eddwaliro ne gufa netusigala obuta omusajja bwe bajja n'oyo maama wange nibajja ne balabako webatandikira ngenda okuwulira mu bigambo ng'omukyala ate asituse agenze ejjinja mu kkooti awaabye era bano nga bwe babiŋŋamba nze yatwalako ne ku polisi Naggalama naye Katonda nannyamba bawooyo mukama wange twagenda naye boga bamanyi nti twali kuno twagenda naye era ebigambo okuŋŋamba nti ekyakomawo twagenda ne chairman kuba chairman yali akyaliko. And about this incident, I got to know Nantume Jamawa through a mutual friend. He's called Dr. Yona Kapere. He's one of the directors in Compassion right now. I thought he would be around, but it's because I got communication late about who should be here. So he's the one who was in touch with Nantume. We asked a company to come and what is that when they value the land, and it was 6 million. I have that document. It was 6 million. So we sat down with her and said, the valuer says it's 6 million, we will give you 6 million. At the time we found out it was 8.89 acres. And so Yona said, well, I don't have money to buy all of it. So we agreed, we have money for 6 acres. Let's take 6 acres and you'll take the balance. And we agreed. So we started, we had an agreement, and we sat in the lawyer's office. I have those agreements here. We agreed that we'd pay 6 million per acre. And that was in May. That was the first installment. So we finished the payment in September that year of 2008. And then Yona, when we came to divide to get our 6 acres, she said, I'm not dividing my land. Yona was not capable of paying for that money, and she was insisting, because Yona started by paying her 1 million as like showing that he's interested. So he said, it is very difficult for me to get that money very fast. So maybe you guys can take over.
because at the time we wanted her to give us access road so that Yona can have access to his land, we can have access to ours. So we decided, okay, let us take on all the acres, and we went into another agreement to pay for the balance, still at 6 million. When we asked the old woman Nantume to avail us with those photos and ID, she refused. It was difficult, and that's why when she changed that you have paid me little money, we had agreements and we had completed. So she was in delay tactics. That is when we went to Jinja Court and asked that they transfer that land into our lands. We showed them all the documents we had, which was done, copies of which I have. She also went back and said they fraudulently transferred her land. Well, we have been going in those battles, courts, to and fro. We have won all the cases. So, the last time when all this started, because there was a time they told us do not build anything. By that time we had built the pig houses. We had pigs here. We had a house. This house was for the young men that were taking care of this place. And Muzei, who has been a father, I'm not related to Muzei at all, but he has been like a father. And there's nothing that we have paid him to do that. But he defended this. So when all these people came in to raise the land, at that time I was in Kampala, I ran to the DPC Mukono. At that time, I don't know if he's still the same one, Cheyune, because I have his number. I called him. I went to his office. I was in his office and begged him. I said, these people have come to raise the land. And of course he said, let me organize people to go. We were delayed a bit in the office. When I called Mosei and asked, of course when they got the people ready, I called Mosei, I said, are those people on the land? Because my aim was to get them on the land, because you can't have evidence if you have no one on the land. He told me, no, they have left. So I told the DPC, no, it is useless for us to follow, because even if I took you there, the caterpillar is not there. So what is the use? It is just raised land. So what is the use? The reason. So anyway, we took, at that time there was another case in court, because we've gone to court I think 3-4 times, and every time it has been overturned. So at that time when Muzei and his son called us and said these people have pangas and clubs, from that time we have not stepped on this land. Amanya gange nze Barungi Fiona, nga mukama wange bwagambye, ndi senior assistant mu general duties oba special duties. Abantu bangi bakozeseza erinnya lya State House, office ya president, lwakuba abamu tebabyawula naye ebintu bibiri. Waliwo State House ne office ya president. Ate waliwo president ye ng'omuntu. Abalala bamanyi n'okugamba Muzei yantumye. Ng'abamu bava mu offices zaffe, lwakuba nze njogera mazima era abantu abangi ge batanjagalira naye nze amazima ngogera nga bwe gali. Abamu bava mu ffe nga baagala kujja kubba kubonyabonya ensi. Era kyekindeetera okutambula naye tumanye amazima, tuleme kubeera nga tubiwulirira eyo olusi ne tulowooza batulimba. Naye kati mmaze okwerabirako enfunda eziwera. Abamu bajanga beerimbika mu mannya lwakuba baagala kutiisatiisa abantu. Abalala bava mu ofiisi zaffe ne baagala kubba abantu. Naye nsaba kubabuulira nti temuddamu kutiisibwatiisibwa. Kino ekigambo nkyogera nnyo. Temuddamu kutiisibwatiisibwa. Olinga zze n'akugamba nva mu ofiisi ya president oba State House oba ani yantumye omukulu, mumanye offices ze musobola kugendako ne mwokubira enduulu. Abalala bangamba madamu otugamba ebyo, twagambize wa RDC, twagenze wa DPC, tebatuyambye. Naye buli wentambula ndeka simu yange mabega. Era kankomekereza nga mbagamba nti mpulira ebintu by'omukyalo ono byayogedde. Era omuntu asobola okumanya amazima tekyetaagisa kooti oba tekyetaagisa okuba nga wasoma amateeka. Oba Muzei oyo ayogedde sigenda kusalawo sinza asalawo. Naye abantu b'ensi mulekerawo okulya ebitali byammwe, because tekijja kubayamba. Ensi eno tugirimu
naye tugivaamu tuli bagenyi. Muyinza okulowooza abamu bayinza okulowooza ono omukyala ayogera biki, waliwo abatasobola kutegeera lulimi lwenjogera naye nga lulimi lwa ddala olutuufu.